bwe Kyagulanyi yagendera eweeru okulowooza kwange kwali kulowooza nti yali akyasobola okubeera nange era siwe nagendera. Naye buli muntu abaako by'amanyi omuntu omulala by'atamanyi ekiseera ekyo. Kyobola Dr. Besigye okutandika okulwanagana ne Museveni yakutandika mu 2000 mu mwezi gwa Novemba awo. Era abamu ku bantu abeemuwegattako oluvannyuma nga bawonale bamanya Mushega bajja n'omuntu baatuuza meeting awo mu public service ewandegera. Ebiseera ebyo nga manya Mushega ye Minister wa Public Service ne batuuza meeting ewandegera ne baga nti Besigye Museveni sooka omuleka agenda kwesimbawo kisanja kimu agende. Kati bo ye yali endaba yaabwe. So endaba yange Honorable Kyagulanyi we yagendera yali ekyo, naye kati ekyuse kubanga nali sinaba kulabayo omuwoozi ng'akwata omuntu n'amutulugunya naye ng'ate bw'ataddewo ne pate bali waka bajaganya Lukwago tumukubye kati afuka Lukwago tumukubye. Ebyo bipya bizzeewo bbanga lino. Kati ye Honorable Kyagulanyi we yagendera yalina assessment ffe tutayina nga tulowooza nti tukyasobola okugenda maaso ne struggle mu Uganda. Kaakati saawa zino nange endowooza yange yakyuse teyawukana naye gye yalina luli. Kati nange njira naye tuteeka ekiseera ogifuna mulimu n'alina saawa zino nemulanga semugikomawo osanga n'omu kwabo naye wanayitawo ekiseera ngaga nti ng'alabye ngedo. Kati ebityo bitambula buli omu w'obeera oli by'obeera olaba by'omanyi saawa ebyo bikuleetera okusalawo ky'osalawo. Yes, alright. Awo nyine tugenda okubanga tutandikira gwe mukwano gwange ali yampuliriza oli ku Yugi Update Civic Since okubanga otuwuliriza atana twegatako kirira wansi kigambo subscribe wekiri kikoneko oberenga otweyungako. Kakati njagala tutandikira awo gwe mukwano gwange ampuliriza nkimanyi bangi amakutumu kunkumula mwebuuza biki bye tugenda okwogera ku nsonga eno. Omwami ono Honorable Ssemujju Nganda owakira municipality ebbanga lyonna tuze tumwetegereza mu statement ze zazzenga akola abadde ajja gubanga bajjidde omugoberera y'omuntu azze abuukira ekibiina kya National Unity Platform ye muntu azze abuukira ekibiina kya National Unity Platform ku nsonga zonna tukijjukire bulungi nnyo. Kakati avuddeyo n'agamba nti criticism zonna z'abadde agenda maaso n'okukola ku kibiina kya National Unity Platform ng'azikola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine nti yali mukyamu era yali misguided ng'agamba situation egenda maaso ku ground egenze maaso n'okumulaga obwerufu bwa Kyagulanyi n'ensonga waki yasinziirangako okukola bye yali ng'akola era ye ng'agamba mbu abitegedde kati. Naye njagala okujjukiza nti omusajja ono Honorable Ssemujju Nganda bbanga lyonna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu Uganda bagezaako nnyo musendasenda nga bannakibiina abali mu kulwanirira enkyukakyuka kubanga ebiina bino byali tebiteereddwa katambala mu maaso. Bonna baali balabanga opposition yeekubidde ng'omuntu asingako amaanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balinamu amplifyinga buli amplifyinzi bo bennyini bamwegatteko badde emabega we basobole okuba nga bateekawo change mu Uganda. Ekyo kyabalema. Tujjukire bulungi nnyo n'ekibiina kya National Unity Platform ekyali kiggulawo ekitebe kyabwe ku Makerere Kavule ababaka bonna ab'ebibiina ebirala eby'opposition baatendinga ceremony eno naye omuntu yekka ataakiika ye Ssemujju Nganda era nga n'ensonga gye yawa yagamba nti no kyali tekyetaagisa ffenna kubaayo after all eri ennyumba ebadde yaabwe si yaffe era nga ne bagenda okwogera tasuubirayo by'amakulu ze zaali statement za Ssemujju Nganda kwegamba kyengezaako kulaga nti ebbanga lyonna azze akuba ekibiina kya National Unity Platform azze ayiwa amazzi ng'awootalinga adayiritinga azze akola dilution mu statement za Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amunafuya amwewa ng'alaga nti otalina kigendererwa talina biruubirirwa okuggyako bba bamaze mu byobufuzi ebbanga eddene be babiinamu experience era be balina n'amagenda. Kati saawa zino avaayo akugamba nti kati ategedde lwaki Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu exile nti yakajja akitegeere. Njagala okitegere gwe Munnayuganda. Ono omusajja tabadde ngako ku saidi ya Kyagulanyi kyonna. Ne badde ayitibwa ku media conferences, ku press, ku TV stations, statement ze mbadde muziwulira ng'agenda maaso n'okulitisai n'okuwakanya
opposing ebintu ebiva mu Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogera. Saa zino kati agamba nti endowooza ye tiyawukana nnyo naye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Owulidde ensonga eyo kati awenza okunyonyola. Oli ku Yugi Updates TV. Gwagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali emitalo w'amayanja tegeeza abali Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali mwena ku kyombo kya Buwalabu. Saako nammwe abali mu America, US, ne bali mu Asia, abali mu East Africa, nammwe mbatumiddeko nnyo. Nammwe abali mu South Africa, mukolera ddala ekintu eky'amaanyi. Kakati Honorable Ssemujju Nganda yesanze mu kaseera kano ng'ali mu kattu okuvaayo okwogera ebigambo ng'ebyo conferencinga ku biki bye yali agenda mu maaso n'okuwakanya ku mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Embeera weetuukidde okumwatusa ekyo nga waliwo ensonga bangi jjukira baali bakiwaniriza nti Honorable Ssemujju Nganda yandibanga mbega ng'abega ebibiina by'obufuzi ebirala evuganya gavumenti. Kati waawe ekiviirayo amakulu yeesanze ng'ali mu buwaŋŋanguse, ng'ali mu ekizayiro, era nga talaba nsonga wakyaddamu ekizayiro, ng'era alina okunoonya banne bwe bali mu ekizayiro bakwatagane. Era lwaki kino kyayagala anoonya nkwatagana attachment ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nti asoose ne yeetondera n'ayogesa olulimi olulagwa nti yeetonda kwe byagenda mu maaso n'okwetisayizinga ebyali ebikyamu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yawawisibwa yaminsiriidingibwa, era ng'agamba ye endowooza ye kino kyali tekinnafiitinga mu mutwe gwe. Era n'akuwa n'ekizampo nnyingi ze ngenda okubeera nga nkuwa ng'akulaga nti nno ebiseera ebyo obwongo bwe bwali tebunnatuuka kugatta kwaseesinga nsonga eno. Naye kati akitegedde lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yaddukamu ekizayiro, era ng'agamba saa zino obabikkula obwongo endowooza ye teyawukana nnyo naye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebyo bigambo bya Honorable Ssemujju Nganda owa Kira Municipality. Njagala tulutambula mpola nga nkutegeeza n'okumanya wuliriza. Ssemujju Nganda yafuluma eggwanga lino tukijjukiremu mu June omwaka guno ng'agezaako kwavoidinga kukwatibwa, era ng'agamba nti yalina initial beliefs nti Kyagulanyi mu kugenda ebweru tekyali tekyetaagisa. Yali alina osigala mu Uganda asobole okonfrontinga state, asobole okuba ng'alwanirira eddembe nga bayiriba, era ng'agamba position eyo gye yamulabirangamu kati saa zino ekifutinze akyusiza direction mu ngeri ki yali atunuulizaamu ensonga zino, mu ngeri gye yali alabamu ebintu bino, era ng'akugambye nti Kyagulanyi we yagenda mu ekizayiro yalowooza nti oba oliawo yandisigadde n'asigala ng'alwanako ng'alwanirira ku ggwanga. Naye wenjogera kati endowooza yange nange yakyuse nga Ssemujju Nganda, era akugamba y'omu ku bakutirawo omukono ng'akugamba 100% Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform yali mutuufu okulekulira eggwanga okuddukamu ekizayiro. Kyokka ye Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba ye teyaddukamu ekizayiro, yagenda ku mirimu mitongole era wegiggwa agenda kuba ng'akomawo mu ggwanga Uganda. Kati Ssemujju Nganda agamba nali mukyamu, omusajja yali mutuufu okugenda mu ekizayiro, yali mutuufu 100%. Mu kusooka kale sigaana nalowooza nti lwaki tasigadde, ne tugira nga tuwaddawadako, ne tugira nga tulwanalwanako, naye engeri empinde gyetuliira obudde naakabitegeera kati. Era Honorable Ssemujju Nganda eyaliko Secretary General wa People Front for Freedom PPF, ekibiina ekyali kyakatondebwawo Dr. Kizza Besigye, yakubye tooki n'aleeta political panels ezizze zibaawo mu byobufuzi
ebyedda ebya Dr. Kizza Besigye engeri gye yayingiramu opposition era n'okufuna ekirowoozo ky'okwopoozinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni ate nga baali banywanyi balwana bonna olutalo olw'abayingiza mu buyinza. Era ajjukira bulungi nnyo ba senior figures mu gavumenti okuvaayo okwogera ne Besigye nga bagezaako okuprotectinga aleme confrontinga gavumenti ye oba state nti ensonga zonna zayagala okukola azireke. Figures kyentegeeza bannabyabufuzi bangi ab'amaanyi abaliwo mu biseera ebyo baamutuukirira mahoteri ag'enjawulo nga boogeramu naye nti decision gye yali akoze agyerekereze. Bino ebigambo bye twogera biva mu kamwa ka Honorable Ssemujju Nganda. Ebifaananyi byenkusiigira y'embeera egenda mu maaso mu Uganda. Agamba Dr. Kizza Besigye yatandika okwopozinga President Museveni mu November 2000. Abantu abamu abamujoyiningako oluvannyuma omonga kosa Honorable Amanya Mushega Jeno Mugisha Muntu basooka kutuuza meeting ku Minister of Public Service. Amanya Mushega yali Minister of Public Service mu kaseera ako era bano meeting we bagituuza era ng'agamba okusinziira ku ye meeting eyo yali eyitiddwa specifically okupaswidinga Dr. Kizza Besigye okwaboninga challenge ave ku challenginga Yoweri Kaguta Museveni akiveeko akitunuulire butunuulizi akirabe bulabi ku calculations ezaali ku president kyali kimusevinga nga ye era nga bo bagamba nti ebiseera ebyo eyo yali final term ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni era Besigye bwe yavaayo bano bamupasudi nga bamugamba musajja muleke tomuchallenging olw'ensonga kyekino ekisanja kye ekisembayo gwe guno kino ekisanja kyasemba okuba mu ofiisi atuteera entebe. Wuliriza gwe omukwano gwange ali eyampuliriza oli ku Yugi Update Civic Osinziro Bango otuwuliriza ensonga weezityo weziri tukyakutwala kantindiggwa ng'omusezi alamuze Sowani njagala otega amatu owulire ebigenda maaso mu ggwanga Uganda weebuuze Uganda yaffe oba ebadde ki oba eri ku ki. Era baabuuza Dr. Kizza Besigye astopinga okwopozinga Museveni nga balizoninga nga bagamba Museveni agenda kubanga akontestinga mu kisanja kye ekisembayo. Tobuguutana kakkana kyekino ekisanja ekisembayo eky'omusajja nga y'engeri gye balabamu ebintu. Ssemujju Nganda kyakugamba nti we batyo bo b'engeri gye bali balabamu ebintu. Era Ssemujju agamba y'approachinga Kyagulanyi nti yasanze nga y'approachinze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ne reasoning capacity y'emu ng'eya Mushaga Muntu nga bwe ba-applyinga eri Dr. Kizza Besigye ku assumption y'emu ey'okulwanyisa era ekyokulwanyisa Mwami Yoweri Kaguta Museveni kyekyali kisingako. Era Dr. Kizza Besigye yali akizudde nti okulwanyisa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'oli mu Uganda tekijja kukola kifundako ng'omulwanyisa abweru wa Uganda. Thezimu ku calculations ezaakoleddwa era ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba okulwanyisa Mwami Yoweri Kaguta Museveni kisingako nga ndi wabweru w'eggwanga Uganda awo nja kuba nsobola okumulwanyisa paka kiini. Era ng'agamba yali atwaliddwa ebirowoozo ne events mu ebyo by'aparticipatinga mu kaseera ako
byataategeerako ke kaseera abimanye essaawa zino. Oli ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange mpuliriza ate natweyungako kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko obeere ng'otweyungako. Tukyagenda mu maaso era ng'agamba Ssemujju nti akaseera akasinga oba akamu wentyo nange we nali ndowooza we nali nga Honorable agenze mu exile naye agamba kati yakyusizza lwa nsonga ku kaseera ako yali tabirowooza kati abirowooza era ng'agamba kaseera ako nali sula birowooza olw'ensonga nalabanga General Muhoozi nali sirabangako General Muhoozi Kainerugaba ng'asiba abantu nga batokyalinga abacunya omuntu ng'asiba omuntu yali takirabangako ngeno amucunya ng'ate ne baselebratinga mu public yali takirabangako kati yakirabye kyamukanza omutima n'agamba awanyuwaawo. Agamba Muhoozi Kainerugaba ne President Yoweri nga President's son era nga Military Chief of Defence Force gye buvuddeko emyezi eziyise azze agenda mu maaso n'okulumiriza opposition figures okubanga bagenda mu maaso n'okulabiriza gavumenti era bagenda mu maaso n'okubeera nga babuzaawo abantu okusiba n'okusokyalinga nga batagetinga government criticism. Ebigambibwa teyavuddewo ku addressinga openly mu keesi y'emu ku social media teyavuddeyo kwogera keesi n'emu ku eno General Muhoozi Kainerugaba ziyeenyigiddemu okubeera nga acunya bannayuganda. Ssemujju agamba nti Robert Kyagulanyi ekirowoozo kye ekyokulekulira eggwanga oluvannyuma lwa January lw'akalulu kyateeka presidential elections kyabeesingira ku assessments ku security situation eyo eyali tennaba kubeera available kwabo abaasigala mu Uganda ng'agamba abaasigala mu Uganda ng'akalulu kawedde Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okwasesinga time eyo ffe bingi bye tutaalowoozaako bye bye yalowoozaako era n'alaba nga akaseera kano kagwaniddeyo okufuluma eggwanga Uganda ffe tetwakirowoozaako kati ke tujje tutegeere omusajja lwaki yali afuluma kubanga yali amaze okuanalyzinga security situation egenda okubeerawo ffe kye tutaategeerako baabuwe ate era nga temutunenya. Agamba akaseera Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumira eggwanga yali amaze okwasesinga ye ng'alina assessment gye tutaayina mu kaseera ako era ffe twalowooza nti baabuwe tuyinza okugenda mu maaso n'ensonga z'okulwanirirako n'okuwadaawadako tusobola okugenda mu maaso ne struggle kye tutaamanya nti nno okugenda mu maaso ne struggle mu Uganda ebyokwerinda byali bimaze okuba nga bikyusibwa era nga bifiidingibwa endowooza endala. Kati agamba ne mu kaseera kano okulowooza kwange kwakyuse tekwawukana nnyo na kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo saagala balimba era abalowooza nti nno ngenda kuddamu okulinnya ekigere kyange mu ttaka lya Uganda ekyo mwerimba. Wabula ng'oli ku Yugi Updates TV nga kosinzira obba ng'otuwuliriza mu interview gye yafunye nga tannafuluma ggwanga Ssemujju yagambye Bobi Wine yalina capacity okulembera ekibiina ky'obyobufuzi naye si ggwanga nti yalina capacity ekulembera kibiina kya byabufuzi so si ggwanga ze zimu ku statement ze yakolanga. Ssemujju nga tujja tumufollowinga ku remarks ze Robert Kyagulanyi Ssentamu saa zino ali mu United States yapostinze ng'agamba don't be so quick to judge a man simply because he doesn't know what you know. Oh, think the way you think. Remember, there was a time when
you didn't know what you know today. Inti temu papa kulamula musajja olw'ensonga nti tamanyi ku ebyo by'omanyi, wabula kye muba mulowooza mu ngeri emu. Mujjukire waliyo akaseera nawe muwali nga tomanyi ku ebyo by'omanyi kati. Ebyadde bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga mmaliriza, kiyinza okubeera nga kituufu waliwo ensonga lwaki Honorable Ssemujju Nganda tagenda kuddayo mu Uganda ng'anoonya banne bakwekwata ku bisubi, anoonya kati masannyalaze, anoonya banne abali mu exile alabe oba basobola okuwadaawadako, naye nga kino baandikikoze before singa bonna bali ku safe side. Oli ku Yugi Update TV kwa dosinzo bango otuwuliriza, saagala kuliisaawo olw'obudde, nzikiriza nkome wano, tunaaba tweyongerayo olundi. Mbagaliza ekiro ekirungi, mwera tugenda kubeera nga tugenda mu live gwe mukwano gwange ali ako ssaawa nga 2 kansubye nti ogenda kubanga obeerako. Mwebale kuwuliriza, mwebale kubeerako, mweraba.